Maliki abadde teyeetaba mu kabuga kuba yeesimbyewo atayagala kunyiiza baki balonzi abanaamuwagira ali n'abaleka kale n'olwekyo buuza ke kalulu kokagande keyongeramu naye akalulu kabadde simbwa ate kabadde n'omuvuyo gwonna olw'ekintu kyonna so tebabadde Alvin Boyinza Joseph Alvin is here. Boyinza Alvin 3 number 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Okay, then and the last two candidates. Okay, Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Genza John Bosco onadi mimi byomugabo akampa sambu ya mbere rero tutule tubasaba kutule Can we sit down and reach a consensus? Kindly, please. Can we kindly sit down? Solution to every challenge that comes here. We have a solution to every challenge. Let us be civilized. What is hindering? Let us be. Hold on. We shall listen to you because. Agree. No way. You have a right. It is your right to react, but in an organized manner. Okay? No, he's listen, gentlemen. So tetumala budde njaga mumuulize bwe mumuulize mugambe naye ffe tubadde tuteesa bwe tuti as civilized leaders.